mubeere n'amagezi bwe gati. Kenzo bwe yabadde ayogera temwamufunye. Bajjajjaffe teyagambye nti baavu lwakuba nti omukadde bwabula empisi n'epama envi bagamba ye mulidde. Kati na kino tukiyiga omuntu wagandi olinga embwa agenda mu ndabirwamu. Weetunulemu. Kenzo waba yagambye nti muli baavu tunula mu byoyina. Ogamba Kenzo ebbanga lyamaze nabo byabadde akola nabo oba byabawadde ne bwaba yakuwa kitono. Kizitowo ekibi kye yayogedde bwe kiba kibi kye kisinga bye mbadde mulina. Bwe babanga bakadonkamu be balegenti nga ye music yasooka wano ye country music. Essaawa zino bwe kiba nga tebalina wadde ofiisi mu Kampala. Bwe banga Kamuta emaze emyaka nga kikofiira yagikulaakulanya yabalwanirira mufune ssente wassale yabalwanirira mufune ssente mu gavumenti ne bakola federation ate mwe ne muddukirawo mukole ekyokukomawo. Kitegeeza mwabadde mu luvuba na lwazi ne ziri ewa Kenzo nga bali mubaliddemu olukwe naye tebaakola kimala. Singa baakola ekimala bino Kenzo byali mu gavumenti yandibadde yabwiwa Muzeeyi Sibatta nga Kenzo ajja buzzi n'agamba Muzeeyi nzize kwewandiisa nga bayimbi bajja buzzi. Kati bw'olaba muzzukulu wo gwe jjajja bw'olaba ate ogenze wa muzzukulu wo okumusaba omulimu oba wakola. Yayogedde ekigambo kimu kibafuukidde omugugu ku mikutu. Bali ku kamera baswalira okubakaaba naye nga kituufu be bandibadde bakaabira mu kamera. Mutegeere abantu muve ku bintu ebitazimba muve mu kamera. Mbabuuzaako mwena abakyekuumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe. Ensonga ezitambula mu ggwanga nsonga za kadongo kamu. Nzize n'omukulu ekintu kimuzitoyeeko kinene nnyo kigezze essaawa yonna agenda kisuulawo kuba baakimulekera era agenda kumbwira baakimutikka ddi oba obweyamwe yabwesalawo n'agamba nze mwakindekera ndaba muyuugayuuga kankikwatemu. Omukulu bamweyana. Ogenda kunvumaganya mu lubaale. Ogenda kuyombya emisambwa n'amayembe. Omukulu gamba nti omuyimbi abakulu babeera eri bajjajjange mu mbuga. Ndeese omuyimbi Ndugga aluteredde yenze Ndugga bamweyana. Kabona kitegeeza omusomesa mu nnono naye omuwarabu kyayita halimu oba omuwalimu mwe mwakigandawaza naye kiba halimu. Bannayuganda ekintu tukikwata ne tukiteeka nnyo. Ate ennaku zino mwatabusi tutya ate omuntu ne bwafuuyira ku lumbe bagenda bakiteeka mu mawulire gunnanyampa ebyo bye babeeramu kati ebyamakulu tebakyabiwa budde nga twayonoonese nnyo temukyawa byamakulu budde. Yensonga lwaki naawe ompise wano ng'olaba tetukyawa byamakulu budde. Kati ompise kwogera ku byamakulu bya bisiru byamakulu era nga tetunnatuuka byonna ebibaddewo mu mawulire wano. Ndowooza tutandikire mpola mpola. Hassan Ndugga ayingira atya Endongo? Kyonna ekibuuzo abannamawulire nali nkibagobyeko kubanga omuntu ayingira atya Endongo. Endongo omuntu yenna naye kankikudde mu butuufu bwakyo kuba kati gwe oli mwana ku nsi. Essebo kye bayita okuyimba kulimu ebika bisatu. Waliwo okusome okuzaale n'okukoppe. Gwe olina kiriwa? Nina kizaale. Kivola basiyimba bya tutumu mbunoonya tutumu simanya nkole bine bamukunja omusirusiru byakola. Manye ekivubuka ekyo nakyo tekitegeera bulungi. Kikoze fujjo wano kinoonya linnya kakati nze ate yakula ne talenti yange nkuba luyimba n'oluwensi. Era nze mu Uganda nze nina likodi. Nina nno likodi zenze nkola ngenda zikumenyera. Mu Uganda nze Katonda gwe yawandako eddusu akola ebitasoboka. Ng'ebiriwa Ndugga? Anti nze Kayiga yampromoting ebintu bizibu n'omugugu 2013 bintu bizibu 14 mugugu nanta ku nnyimba 2 we yata revival nga takyatu promoting okuva olwo siddanga mu kufuna mu sponsor mbeera ne bamanager bange. Mwawule sponsor nani? Ne manager. Siddanga mufuna sponsor ateeka ssente mu music wange naye ate nina hits ezize zikuba okuva 2015 paka kati. Ekyo kituufu. Kitegeeza mbulirayo wa radio gwe nali nga nti wayi kuva 2015 ndeesa akayimba kange mpisaawo ndeesa akayimba ku TV. Era n'aba TV mbebaza n'aba radio mba ndiyo nga mpulira kavuga kakiteeza banjagala. Kituufu. Ne favor nakyo kirala omanyi omukisa n'okuganja byanjawulo. Ntegedde bulungi. Nkufuna. Wano waliwo omuyimbi ng'ayimba bulungi ng'aganja naye nga talina mukisa. Ewe ali. Okitegedde? Waali. Omumanyi. Naye tetujja mwogera. Tugende mu maaso. Olwo luyimba ki olukuba olumanyisa abantu Hassan? 2013 anti nze omukuli jimu ya Kenzo gyayogerako ey'engumi 2.
oli wa 2 katale nze ntandise okuyimba 2013 bintu bizibu lwe lwasookera ddala mu bulamu lwasookera ddala wali tonnakubayo kondala ate era nemmenya likodi nti wano omuntu akola oluyimba n'alulinda emyezi 2 lufuke hit mu wiiki emu lwali lumaze okukwata awo wembuliza ndugu ebintu bizibu bino nga tonnaba kulukuba wali tolinayo awuza akuba ku kisenge nali muzinyi musituzi wa byuma omukubi w'ebivuga omusibi w'ebikaali mu gurupu zembaddemu nga revival eya Segawa nembeerako mu gurupu zaali ekyotera bagitanga Queen's Band niyo yafa mazina nembeerako Kabidongo mmanyi instrumental zonna nzikuba ekyo nkimanyi ndi dancer ekya dancer kyo mbadde sikimanyi kuba obuzina bwo obwozina tebukakasamba oli dancer ambasunirako olw'okuba temukyalina budde nenninda ku lonchi yange nga 28 ejja nga 28 ngenda kulonkinga naye ku luno njagala kubalaga buli kimu be kubivuga nzine ate ndi munnakatemba era bw'ogenda mu luyimba lwa Nattolo lwe bayita tumanyagane nze ndimu nga muzeeyi tumanyagane bw'ogenda mu luyimba lwa Eric Mugwanya ngenda kusoma bwa dokita nze muzeeyi alimu bw'ogenda mu luyimba lwange lwe bayita nafuna omulala nze muzeeyi alimu ndi comedian twesuubiza nanti buli we tujja tuba tulina ottematema ku nnyimba ezo ebintu bizibu luyingira ute mu bulamu obwo kati nze mu bulamu bwange oluyimba lwampa challenge bweti nti Kafeero ye role model wange otyo basudde jjajja wange mu family naye ng'ate naye nali mwagala nnyo mu music nga sinnamanya nkufuna ze mmala kuba bintu bizibu muzeeyi kamba ndi mulumbe naye mwana wayimbye nga jjajjaawo kunza nti basudde n'alyoka alanya nga sikimanyanga ogenda okuba bintu bizibu nga tomanyi embujja simanyi kakati Kafeero gwe nali njagala naye yiga 2013 aba ali katuuti abuulira enjiri so ebiseera ebyo twasooka ne tuzannya kabikkuse bakayimbira ne revival twali ku Bati Valley twazannya mwezi mulamba olwo mwoli gw'oli just nayimbanga oluyimba nga terunafuluma olwo lwennyini dolala ate nze ku kabikkuse nze nazannyanga muzeeyi omwana wa mukyala Kiyamaani oyo nze nazannyanga kati bwe nazannya obulungi basenkubuga abo ne bansiima ne Dube ne bampa ddiiru aba Radio Simba ne bampa ddiiru y'okukola akalango k'ekiggunda kya Simba 2013 ontegedde bulungi sinnafulumya bintu bizibu kati bwe nkola akalango saakalanga ako bw'oba okanoonyeza nze muzeeyi yava mu ambulance ampulidde driver eranga Simba ne ekiggunda ne nva mu ambulance n'eccupa zange kituufu wali munnakatemba kakati bwe nakamala ne kakwata ne ngamba pastor Iga omanyi nze kuva ddandika empewo endaguzi nga sinnamanya nti ndiko ne lubaali naye namugambira awo ku Bati Valley ne mugamba pastor nno ngenda kukola erinnya kenkobiza akalango ka Simba ngenda kukola erinnya era ne nabbi omukazi yaliwo yakuddamu ki n'agamba katusabe mukama akole yalabanga ggwe ali mu katemba yasooka n'alowooza nti ono mwana ansudiya kakati bwe tuddayo ku kyaki yali abuulira enjiri ne baleeta omwana nga mulwadde nnyo nga naye mwana wa mugagga ng'endwadde egaanyi kyava akola statement jjukira nze nali mubaweereza ba worship team nina akatabo kange tekaabulangawo kati bwe babuulira enjiri kalinga kaki omuyimbi yenna omugezi tabula kitabo anti onnafuuka nalinga muyiiya ng'era nze nava ewa Segawa nga nina oluyimba lw'omugugu nayina ennyimba zange naye ebintu bizibu gwe nasookerako wabula nayina ennyimba eziwera 4 nnyinza okuba nga mpeza ennyimba 4 era omuntu akiwakana njagala ofuna abakubi obateekaawo okwate ekitabo ngenda kuyimba ennyimba 4 nga lwemmala siruddamu naye nga tekuli rubi andi ze bamaneja bange batuuka ne bawunga abakyalowooza tufulumye luno nendeeta luno kali naabulwako olulungi kitegeeza wawo zetonakuwulirayo nnyimba nga mpeza ennyimba eziwera 4 n'okusoba naye nga naziyiya sinnayingira wayiga kati bw'ayogera ekigambo ebintu bizibu akyogerako ono omwana yagamba kale ebintu bizibu laba omwana w'omugagga bwabonabona nga abaabanaku basula mu ttaka abasiiba bubi naye tebalwala naye ono alina ssente aganye n'okuwona kati nze we nafuna ekigambo nagamba ebintu bizibu ne mwanikula kati mu kumwanikula nfuna mangu ekirowoozo nva ku Kafeero gwe nali njagala ekirowoozo kyajjira tyuni y'abakungubazi waliwo omwami eyansanga ntudde ku bbalaza kyenva nkyusaamu Katonda singa nali mmanyi Mukama gye yali asula oba asula akibwatule okitegedde bulungi ne mpandiika awo ebigambo golola biki abo ni straka
nembigatta ku stage bo bano bawubuulira enjiri nze ndi mu kugatta kati service esooka bweggwa wazanyira mu service ndugga nali Yesu kyali wange kubanze ne bwe banga basaba nga bwe tutuuka mu bino saba lumu neebaka nga tuli mu kusaba mu overnight ebyaddala nali ngoba sitaani nazuuka Yesu gwe ngoba nga neebase kati kwolwo bamala okuwandiika okubula enjiri service esooka eggwa kati tuba tukkirira eno pasita gye yatuulanga tumugoberera ng'abaweereza ne muteega mu kkubo ne mugamba pasita nfunye hiiti ne mugamba pasita luno oluyimba lwenfukoze bwe lutantunda ng'ongoba endagaano singa badde mulamu nagikola era nabbi ekigambo ekyo akimanyi namugamba mu lukuubo ne mugamba pasita namugamba tugenda ne bwe yatuuka mu luumu n'agamba nabbi jangu obeerewo ng'omujulizi nfunye hiiti namugamba nfunye hiiti naye oluyimba luno bwe lutantunda ng'oba mu revival siridda wakimugamba n'abajulizi baaliwo ate nno nze ngoberera nnyo ebigambo yiga nze okuva ewa Ssegawa nali nnyimbira ewa Ssegawa nga bwe nzijjako mu revival naye yiga yabula enjiri n'agamba buli aliwo oli nga si woolina okubeera vaawo sadda wa Ssegawa nagattagatta byeyajja akola byonna byenze ntoba naye naye kati mbeera mu revival ne bwe mbonaabona ntya sivaawo naye kwolwo we mmala okuyogera ekigambo ekyo ne tugenda gy'aliira emmere n'atuula n'ayita nabbi n'amugamba njagala obenga omujulizi ono aŋŋambye oluyimba lwakoze bwe lutamutunda mugobe n'aŋŋamba tukole endagaano ne mugala leeta ekitabo alina obuvumu anti nze omuntu aliko emyoyo gy'abajjajjaabe amanya nkufuna kati bwe ne mugala leeta ekitabo tukole endagaano n'agamba kale kati nkulabye oli muvumu oluyimba nyimbiraamu yali yiga talabangako nti nkuba jita yalina bokisi jita n'agireeta nenyimba akatundu ako kati n'asanyuka okusinga nange yakoze eki eyawandiise n'agamba osobola oddumala leero ko nze ndumaliriza n'agamba mumuleetere buli kyakulya n'ebyokunywa bikusanga awo toddayo mu service katuuti yiyo oluyimba olwo kakati n'agenda katuuti service yali eggwa ssaawa 3 yagimala 11 ez'ekiro ey'okubiri yagimala 11 n'akomawo ku luyimba nga lukyamuli wano bw'atuuka mu ddiro n'ambuuza oluyimba olumaze ko nze nalumaze kale ekyasinga omukyalenjinga bwe yaŋŋamba yimba tuwulire nembikka ekitabo yali ansuubira okuyimba nga nsoma bye nawandiise nembikka ekitabo wali nensumulula n'agamba oba wali wabiwandika ne mugamba oluyimba gw'oyogedde kiga ebintu bizibu n'aŋŋamba kaakati nteeramu kino manyi yiga yalina omuze nga ne bw'oyimba ekintu ekirungi kitya nga bw'atateekamu kigambo kye teruba luyimba ng'afuba nnyo naye alage nti nayiiyaamu ekyange n'aleetayo ebigambo nga 3 n'ateekamu n'akubirirawo mu birusimaati naga mu birusimaati duka ku dream n'akubira ediyawe n'agamba mumpe puroguramu nzijaawo ekiro ekyo n'ennumba studio itiyo oluyimba ne tulukola enkeera twagenda olugjayo n'ajja ne $2,25,000 mu mmotoka twali aba n'aziteeka ku dashboard awo n'aŋŋamba ndugulaba ssente ezo enda zikuteekamu naye ojja zinsasula konze kasita gwogera okuntunda anti ze nali mugezigezi era nga mumanyi ekyokuddamu nga gwogenda okuntunda era ojja zijjayo luyimba ne tulukuba wiiki emu ne lufuuka hiiti era nafuna nnyo obuzibu kuba lumu nali nsiiga Cutex nasiiganga Cutex emisana emboozi twaginyumyako kati nali nsiiga omukazi Cutex maze okola vidiyo ya bintu bizibu ndi mumukolako njala ne balukuba ku TV n'agamba gwe Mutembeesi okondeka empulira omuyimbi wange kati nga tamanyi nga sola muga nti yenza ayinza n'okunkubirawo empi 2014 kati likodi gye nakola wana abayimbi abamu bwafuna hiiti ayinza okukuba ennyimba nga 10 nga tannafuna hiiti ndala ekituufu naye nze nakuba hiiti nenzizaako hiiti y'omugugu nali ndeeta endala revival neefunamu akacyankalano nga banneeraliikiridde bagamba akasajja n'akwata amakubo ge era revival kucyankalana si pasita yiga bayimbi be bamunyiza natandise okwerwana ndugga alagawa kuba namuyimbira ennyimba 4 n'aziteeka bw'ati yambuuza bwe tujjako ebintu bizibu ozzaako ki ne muyimbira ennyimba 4 omwali n'omugugu n'anoonya olubi ne lumubula naye n'abuuza tuzzeeko ki Pedro Matovu oyo kyemwagalira eka pasita tuzzeeko omugugu nabbi n'agamba oluyimba luvuma Katonda pasita n'agamba nze lwenjagadde ne Pedro agadde ne muyingira studio
tuddeyo mabega katono walina akagambo okuyogedde kyakuyisa kitya wafiiringa otya okubeera nga oluyimba lwali lulwo luli ku TV lukuba oli mu kusiiga oli agandi stoppinga mala owulira omuyimbi kati nze nali fala nagera ofuna erinnya nga nabiriko wadde oddirinda wanoonya erinnya wali okwanyeko omuwala ng'omwagala nnyo n'akulumiza emyezi oba mwaka neweetamu atuuka okugamba nti tusinkane ku Serena tusuleko ffenna nga tokyayagala nekituufu wabikoowa kituufu kati nali nnakoowa erinnya nga nalirinda neŋaawe mukama yamanyi walinoonya n'olinoonya kati tekyankuba nnyo kyova olaba nze baŋŋamba bugambi gundi wafuuse serebu ŋambira mu nsero yange mu kibuga ntambula pasita kyava agula Lexus eya black agandugga abantu batandise okuŋŋamba nti abantu otambula bakyankala neyo bakulaba naye Lexus eno eya black yaliko revival band nga gyoba otambuliramu kati ekibi kye nalina abalwana baali bangi lwampa ebisumuluzo lwe bajinjijako nabbi n'agamba lwaki Benasi yazoosa ofuna ye yasooka okukola erinnya lwaki ne bajinzijako era yasinikani gye yavuganga enkokola nga zaali mpitirivu nakati mweziri enkokola tezitandise kati ne ku mulembe gw'abamuzeyi se batazaaliwo babasudde ŋambaawo mugundi revival ebyo si bipya enkokola zibeera buli wamu ate teri kizibu nga kubeera na boosi nga mukazi we akola kyekimu nammwe awabeerawo problemu ate ekirala bw'obeeranga ne boosi ng'omukazi ali mu sisitimu yammwe baakozesa kyokka nga ne boosi yategeera nnyo mukazi we awo anti mukazi asuluganuga yavamye ku kkubo ogenda okyejjako ng'emyaka giyiseewo nze muzeeyi bwe nayimba nagambye nakola likodi bwe baategeka ekivvulu kyange ekisooka ekya bintu bizibu otyo twakikola mukono ku kolini okimanyi namala ennaku ttaano nga nze nanga drive pasita yaŋŋamba gwe olina okwogerera drive bulijjo ogyogerera bulungi teri agenda langa shoyo nankwasa omuziino netekako topi banne gye mulaba Asani Nduga omuyimbi omupya yavudde mu Qtex nga nze mbagamba ate yenze yeranga Asani Nduga yalanga Asani Nduga era bwe natuuka emukono awo saawa nga 7 ku lunaku lwa show abantu lwali lwa Sande abantu saawa 7 baali ku layini kati mba ndi ku mmotoka ngipakinze ku mulyango nangako ekikazi ne kijja naye gwe musiru gwe Nduga n'atajja tugenda okukuba emiggo naye nga tasobola kumanya nti yenze kyova olaba kati abantu mbatawaanya balowooza Nduga ono babuuza lwaki ono muvubuka nga ate oli yali mukadde ku TV kati bye nayambala ne byennyimba bibazitowako ne balowooza ndi wa myaka nga 40 nkufuna ekigede bulungi owa Qtex ono yadda ng'amaze owulira akayimba Qtex mulimu ngufunamu ssente ŋŋamba ono omukyalo oyo yadda omukoleko yadda ne mukusiiga enjala ne mumaliriza yakutegeera era noono yaŋŋamba nti tujja kukuba kwolwo nayimbira mu Gomesi bwemba mujjukira abalala basheeyo nayimbira mu Gomesi nsonga ki nakola ekyenjawulo kuba nayagala nnyo kaffeero kati yabyambalanga nannyumira bwe namala ogiyimbi nali ku stage nga nyimba omukazi najja naneetegereza nanfuwa omutwalo bwagira ati abantu tebategeera kyagamba nakuba omulanga abantu bannange yoono ng'ajjukidde ekya drive kati yafuna nnyo surprise okuba nti nze yabadde alanga ate nze ate gw'oli ku stage Qtex omufunamu Qtex gwe mulimu ogusingamu ssente lwakuba ngenda kukolayo ndi mu kusaba lukusa gavumenti empe olukusa nkuba aba Qtex kibooko ensonga ki bakyafu mbona ensonga zino muli bakambwe si nze abo abatambuza omanyi abo ab'obusero bwa Qtex baba n'obutebe bulinga poti mbiyimbye naye tebawulira ajja n'atuula ati katebe kalinga poti kati bano abakazi bambi nabo abeera waggulu eri omukazi ajja n'ajjira mu kasikaati k'oluusi omusanze wakala ayambadde kaminike oluusi ali mu katawulo tannayambala kakati aba Qtex bano balina obukodyo ajja n'aleeta katawulo akubikke bambi mbu yeefudde ow'ensonyi kakati nga noono gwe babikka agamba singa mulaga ku bifo anyinza okunsiigira obwereere n'atandika kunkwana info ky'okumusasula otyo kati gwe gw'obisse ogera olaba akaleesu kagudde ali oyo ayanookajjeyo aba Qtex mweddeko era olutalo olwo ngenda dukola aba Qtex omusanga n'ebicupa nga 40 naye ng'obulimu buli 6 nenze bwe natambulisa Qtex ng'akaseera kange kalikiriya genda ku mukisa mpewe nateete wa brother Ediawo olabe babeera bayonjo genda ku neiro control kyalwajjala ya brother wange njala otegedde nze mbadde Dabani wano ugenda abali South Africa bamanyi Veloram bw'ogenda awe Veloram Dabani
waliwo Nairo Clinic Saloon yanjala gwe mulimu gw'Abaganda gwa mulimu wagano gujja mutwe ne bwe nali South Africa nali nkuba Abazulu nga byemkola na wano kati ndi mu kuteekawo branch e Masaka ofuna omwana abeere waawo si mwana baana nze lumu yange ino okubamu abaana nga abiri abakola osobola okwebewa era n'ebikozesebwa ebimu namaze okubuukinga South Africa bagera bitike molo kemala ennaku 10 wano totandika ate wane Uganda tebiriiko wano waliwo obuwunga lwakuba tewaŋŋambye sazi nti ntugera kunyumya ku bino nina obuwunga bwe nnina nga wano tosobola kubusanga mu masaaluni waliwo obuwunga obukola enjala eza pawuda wano ababulina balina by'Abachina obukola buyiika okubuluzimba ne luguma naye obuwunga obuva e South Africa omuntu aluteeka kaati n'akukola olwala n'ogenda mu nnimiro n'oyoza engoye nga tewali kiruba nkofuna bano bawuliza baani abakuba enkokola mu kibiina ate mbalinako mpala naaki biri byali byakuyimba bwe bajja ewange tusobola okunywa naye kati Umaru Mwanje oba yalokoka oba yafuuka pasita simuwuliza ku mukutu simulaba oba baabaki kati gundi Madiina sikyamuwuliza aleka yafumbirwa Bena Namisinga wali e Kasubi naye alina emirimu gy'akola kuba oyo ye tutera okunyumyamu nabbi omukazi ali Bungereza tutera okunyumya alira mu Amerika tutera okunyumyamu webali awo mpozi Pedro Matovu oyo ntera omutwalako kakoola awo ne mukubisaamu akaluma mu birumiwaako akaluma akayina mu mulimu batandise n'okukola amayinungi akakola ka Rolex batandise okukola Rolex yakakoola era kati Pedro abimanyi tabone wanna mulanda omusajja ono ye musajja eyakulaga ensi ye musajja yakukkiririzaamu kitegeeza bondi gye wali olina naye yatuuka n'ebeera nga y'amaanyi obuvumu buno obujjawa olunaku yatuva mu maaso n'oyingirawo studio anti nze sikyali levo z'abakwata butabo kuyimba nze essaawa zino wano wetutudde senga babaawo omukubi w'ebivuga ekigambo kimu tijingi buva ku bakazi ekyo mba mmaze okuzimba oluyimba awo wennyini wembiyimbira nkufuna kakati nze yiga bwafa najjukira gyanzije nenzijukira byazaayamba nenjijukira gye tulaga ng'avuddewo nengenda mu studio nze nyina likodi alimpa ye namuyamba kiro bwe yakola amanyanga ge enkeera ekawungeezi oluyimba lwalikoze ki lufulumye omanyifu abayimbi mu ssanyu eringi tufuna ennyimba abayiiya mu Uganda wano bw'osanga kati abayimbi abayiiya tulinga 10 ate tuyinza n'okuba tetukyawera abayimbi nga bangi bagulangule nze lyessanyu management yange lyerina bwe banzuukusa ne bagala tuzzaako ki nga ngenda mu studio sikyanooyo sikiyinga bano bamaneja abo bemulaba beetaaga ow'ekitiibwa akwata sente n'akugulira oluyimba n'aleeta abakutendeko luyimba n'aleeta agera olukuba mu studio n'aleeta abalukola vidiyo n'ateekamu ezirupolomotinga akali n'omala okola erinnya n'ojja n'okiriwala nze kakati lwaki banfunamu nnyo nga sifuna maneja oyo talina kyannyambye abo abayimbi abamu batuutuwe bati ababyogera naye kati nze omuyimbi nze nyangwira bamaneja ndi mukubi wa bivuga producer ne waba tamanyi mukozesa kyenjagala ndi muyimbi ndi muwandiisi era kati nebaza bano abalese corporate eyo tugera gifunamu ssente abanaaba abakujjukujju kubanga bw'obeera ku kintu kya corporate emikutu gya intaneti gino osasulwa ng'omuyiiya waliwo emikutu ng'omuyiiya asasulwa era n'abo abagula ennyimba bw'ogenda mu corporate zaabwe waliwo ssente ze bawa omuyimbi ne ze bawa omuyiiya ne producer ow'omulere kyova olaba kati ffe abagezi baproducer tugenda tandika bajjiramu awo gundi kola endagaano oyingira mu bizinesi yange ali producer agera lukutte emikutu gireeta n'agaate wansasula endagaano kiggwera awo kati ke kaseera omuyimbi agende mu studio era mmwe abatandise okuwooza nga temutegeera bya corporate ke kaseera ogende mu studio nga n'ekitabo kyokiyina obujulizi nti nawandiika producer ye namugjamu kyaggwa producer beera n'endagaano ow'omulere yajja n'akuba muzikuume bulungi gundi namukubira asasudde miliyoni zange 2 oba 1 simubanja ow'omulere nze nafuna 2 oba 15 nakivaamu ezo ze tubawadde we mutazitetenkanye kukulaakulana temujja ku mikutu gyaffe mubanja kambagambe mazima naawe ow'omulere kola YouTube yo beera ng'oli bwa mulere nga gwe kyekikusasuza corporate yo kuba mulere gwo n'ekyo oluyimba olw'ennaku lwamaani lufuuka problem byonna nze buli luyimba lwange lwonna omanyi bannayuganda balina kyebatawo waliwo hiti
waliwo oluyimba olutunda ennyo mu nsi naye nga si hit ne wabawo hit kyova olaba Palaso we yagambye buli mugenda mu nnyimba zo ogyemu 20 hits baleese ate katalogo zonna kuzikuba ku mikutu yabadde ategeeza ki nti mu nnyimba zo ne we ziba 40 ne we ziba 100 ggyamu hit ameka ffe kitumala okumanya nti wayimba osobola n'ennyimba 100 kyova olaba ezange najjeyo 2 genda ku mukutu gwange endala zonna wazirese seetaga kuba nnyingi tojja zimalayo katalogo togyagala eri katalogo yange gireke bw'olijjo ogigula ndigikuwa yonna naye kati wasabyeko ameka 2 kati nze nina likodi wano eriwa alina oluyimba ku TikTok okwo nga luweza eddakiika nga 10 naye ng'abantu baluwulira tebalukoowa kikyenjagala okugjawo ndi abagamba kadonkamu twaka omuwula lwa buwanvu bye muyimba bye bibi bye baakoowa ate nze nina likodi alina oluyimba lwakadonkamu olw'eddakiika 3 tamwegenda dakiika 3 bye bayimbanga mu ddakiika 15 solubbiza mu ddakiika 6 nti ntambula n'omulembe nkufuna otegedde bulungi ya Rhythm eno gisanze otya wojjidde wenzijidde byali bimazemu amaanyi lwakuba nze ndi kitwegguba nze bwe ŋŋamba nti nja kukuwasa ne bw'omala emyaka 4 mba nkyakulookeera nkulemerako mpaka nga kiwedde nkufuna kakati nze najja njagala kadonkamu nga bamuvuma w'abakadde w'abafala biki ne ŋŋamba no kiki ekiganye kadonkamu okufiitinga mu bavubuka otyo nenkola emboozi zange era bw'ogobera music wange nze bwe ngenda ku kivulu abaana abavubuka abayaaye bawala bano bemuyita basireya bonna babeerayo genda ku mikutu nze nvuddeko n'olukwe lw'abawala okutandika okweyita abasamize ku mikutu genda mu nnyimba zange tudde ku nnono nasamira gyakwambalwa genda olabe ennyimba zenyinayo nkufuna abantu nagenda okujja mu kadonkamu nga kivumo ne mulwanira kati kyali kivumo ki w'abakadde kakati ffe tutansolaga abantu n'abavubuka tumusobola era eriyo abambuuza ndugga okulukuta bulungi nze nyina ennyimba ozenkuba luga from lulaga lwaki si by'oyimba naye njagala kulaga bantu nti okubeera n'amagezi si myaka efe busi wajja wano bw'aba ayagala tugende mu studio efe busi nga tuwandiikira awo ekukulukuta mbuuza bafana nze awo nga tugenze tetulina luyimba awo baleete bonna abalasita sina gwendya ne bwaba Gravity mukulukuta twagala gwa kulukusi Gravity mumuwe ekitiibwa adduse n'akola ekintu kye n'akiwanika fefe busi awanise nange gye ndi mpanise kituufu buli omu mu sitayiro ye naye bwe tugamba nti kati okumanya ndi wamputtu ne bwe bansaba batongi bawa nga ate si bakadonkamu owaaye teweepise nnyo si kwepika ate kati bagenda kukola ki bakuba ndongo gyenkuba nga tukulukuta freestyle obadde ki gwolowooza kineetaagisa okuddeeka nno n'engoye endala mbadde mmanyi awe kiggwera mu studio era nze omuyimbi agamba nti ndugga nkwewulira tojja na luyimba nze njagala ne bw'aba muyimbi ki kino nkiddamu ne bw'obaani omugamba otya ate sirina ngoma gye situulamu ekyayagala nkyalenjinga gwe bikubaawo ŋŋamba enduga tuuzaamu ebigambo bu sitayiro yonna otuula kyova olaba oluyimba lwange olusimbye laavu y'encunya oluyimba laavu y'encunya lwe nnina lwa rege ati kati nze sitayiro gye nnina kati kafero ye yagirina eyaddira akadonkamu n'amukuba mu rege naddira ebigambo by'akadonkamu nezijjita n'aziteeka mu ngoma ya rege kati baalwawo okumanya nti kadonkamu ayimba nti kafero ayimba rege ekinoonyerezeeko kati nze nzekka ate asobola sitayiro egyo we wakyakira wano enkokola obutaagaliza tezaaliwo tewaliwe zitali ne ku mulembe gwabe eri wamala zaaliwo tewali watali nkokola kankubuulire gwe omuntu okuwalana kitegeeza kumala kwana mukazi weewuwe empala n'omuntu bw'alaba ozze ng'ogenda muyitako wabaawo asobola okukuwalana omuntu bw'alaba otambudde n'omukazi omulungi n'agala lwaki yalina omulungi n'omubuuza gwe baakugana omukwana nawo mpalana bw'akulaba ng'okoze ekibi nawo mpalana gundi akola atya ekintu bwe kityo kakati kyova olaba ebitawanya Kenzo Kenzo bwe yajja alwanirira kino yalina ekirooto kya music ono okuba nga abayimbi bafuna obwebange naye abayimbi olw'okuba balowooza nnyo mu byokulya n'okunywa balowooza mmere ya leero
badduka balowooza Kenzo sente zagenda kujja mu gavumenti bategule baliyeko ze bali tebalowooza ku kyali mu kuzimba nkufuna ontegedde bulungi kyovula akitawanyiza ne bajjajjaffe abakadonkamu nti yayogedde ekigambo kimu kibafuukidde omugugu ku mikutu bali ku kamera baswalira okubakaaba naye nga kituufu be bandibadde bakaabira mu kamera baswala ki baswala nze baswaziza kadonkamu batya kukaabira mu kamera abasajja abakulu ya omwana ono gwe musobola n'okugalamiza ne mujja ku federation ne mugamba mukulu galamira naye asani tutemeteme kuba gwe nkwesiga jjukira twatemako wano oluyimba kati njagala tutemeteme ekigambo muganda waffe ono kye yayogedde Eddie Kenzo yagambye ati kola bulungi teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 12 taliiwo kikyekyo tugenda tematema it's on record both locally and international. Number 1 nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu kituufu oshegedde njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakage gagali ku lusozi buli omwaga manyi ng'olwalero njagala otayipingemu Eddie Kenzo's house bebe kuzi kamiliyoni n'abala soko time okomao yayogedde kibi kigwe obolabo teri muyimbi wa Uganda okuva mu 2000 mpaka ku kyasa kino okuva mu myaka gy'abajjajjaffe mpaka ku kyasa kye 2000 teri muyimbi wa bukyanse baawo teri muyimbi wa Uganda yali akoze bulungi nga bayimbi ba kyasa kya 2000 kankubuuze gwe wategeddemu ki kuntegeerayo omanyi kati bino tutwale nti tuli mu ssomero waliwo omuntu alina amagezi nga tategeera newabaawo atalina magezi ng'ategeera nnyo solo baawula awo ngenda okulagira nti lwaki temwategedde Kenzo kyeyayogedde badde nsawo byawule waliwo eyasoma nga talina mazaali nga muyivu nnyo kituufu nebaayo ataasomerako ddala naye nga mugezi kyovulaba be bagagga basinga e Kampala ba kyakubiri kya musanvu bakozesa nnyo amazaalo okugaggawala okusinga amasome ati teyagasoma okumanya abasoma tebategeera namunkekeera eri wali Industrial Park erimu kampuni 35 ezikola essaawa zino bakola ebintu bingi nnyo kampuni emu eyina abakozi 1000 mu 200 ate zikyanoonya abakozi kampuni emu eya namunkekere erina abakozi 1000 mu 200 zikyanoonya abakozi otyo naye nga tebaawula yasoma n'ataakola ki ataasoma buli omu bw'ojja bakuwa ekitimu ogwa naye golowooza bano abagenda ebweru okugenda mu biyumba banaazembwa tebasobola kukolamu namunkekeera babasobola ogenda busiru tebaagaliza nsi yaabwe buba butaagaliza buteeyagaliza munamunkekeera ya gavumenti anti wuliriza omanyi lwaki gavumenti yaani CFA nze nyimba gavumenti ebi nyimba President Museveni n'akakiiko ke nti mutuyisizza bubi naye siyimba gavumenti kuba gavumenti yenze nkufuna kati General Musale bw'akwata n'akola amakampuni ago bwe mbambadde nenya President Museveni nti totufuze bulungi emirimu gya bbula ate kampuni ne zijja 30 lwaki abaana bammwe baba tebagenda ne basaba emirimu okusinga ogende Dubai okusinga ogende eri ne babazidiza mu keesi bajja bafa muleke tuwogere ne ku mazima gwogere otegedde bulungi nkufuna nze ni musajja wankyukakyuka kituufu naye ate nze siriiwo okwogera byabisanyusa mmwe mwekka n'ebibayigiriza kambikole ki kobitusomese oli eyo Masaka okuba Misota ku kyalo namunkekeera abaana bali eri abataasoma wadde piwano bakola tuukayo babikuyigiriza otanyi olemye okubuuza wa wennajja omulimu mu Uganda oli ku Kenzo yavumya abaakadonka mubikwatako oli muyimbi mbu bali bajjajjaffe gwe naani tomanyi gye bakuzaala mbu baatukubira obuyimba obulungi ffe tuyimbye bibi simanyi mwagala tumanyiira anti babaddeko babuuza bano abayimba ebibi nga be musinga okufolowinga abayimba ebibi bemugamba abayimbye ebibi nga be musinga okufolowinga mubeere n'amagezi bwe gati Kenzo bwe yabadde ayogera temwamufunye Kenzo yabadde ategeeza nti bajjajjaffe teyagambye nti baavu lwakuba nti omukadde bwabula empisi n'epamya envi bagamba yemulidde yeyinza okuba epamya enkadde omukadde kasaabula ku kyalo empisi ne mugisanga epamya envi awo bagamba yamulidde kumbe ez'epamya yali aweerikooki bigikwatidde awo
ye ngombo y'omuganda jaga nti gwe bakwata mu kituli yabaaki omubbi kati Kenzo yagenze okwogera nti abasajja bantu bakola kimala ekituufu nga baavu kakati bo balabye nga abavuma naye si bonna nti baavu nkufuna okitegedde bulungi lwaki yagambye nti tebazimba ku nsozi tezaaliwo amayumba ge balina ne amataka ge balina heeka ne heeka tekuli yagula ku lusozi kuba ensozi zirabika zaali za bbeeyi nnyo ate jjuka naye yayogedde kasozi teyagambye nti temulina mayumba mulina gye musula naye temwazimba ku nsozi kubanga zaali za bbeeyi nnyo otegedde bulungi kati awo abaakuvumye awo kitegeeza tebamukutte bulungi omanyi waliwo ekiwala ekyansanyusiza kino DJ ani DJ ono yakubye music kifo kijjula ow'amapiyano Itania mwagala nnyo yayogera ekigambo eki kiriwa naganze Itania bwongandye emimwa minene oba tonvumye kubanga minene nenze kati nakino tukiyiga omuntu wagandye olinga embwa agenda mu ndabirwamu weetunulemu Kenzo waba yagambye nti muli baavu tunula mu byoyina tuleke kunonooza bintu bitono nnyo kubifuula binene bwaba yagambye nti tolina nnyumba ku lusozi noonya ogiyinayo lwaki tukola entondo tubeere ku kintu kimu omwaka tulemye tunuulire yassa abaana bamuwadde soda simanya ali wali ku laputopu ali wali ku lwenzo lyanywa muli ku bayimbi b'akadongo kamu mutunuulidde abakabira mu kamera kyekyamakulu mu ggwanga kasoda kabalumye kutumanyira bumanyizi omuntu muze muwozesa ali kunywa wali nyize nonyiiga nyina ikenda bye nga yaleze ne mukazi we oba byadda nalera n'omukazi mutumanyira mutya naye bannange ako si kaddala kalabika kaddala nze ke nalabye nga alina laputopu ng'anywa ne kalwenzoli nendaba nga aleze omukazi sijja gandi eno nedda nnyabo akatebe ke kabadde kati banaatera tulaga nga beekiisinze ddo temukisussa muleke kuwa bintu bitalinamu makulu biwa budde yabadde akooya amagulu kakati muzeeyi kankubuulire nze omanyi nagamba okubeera epipa mbeera ekidomola kuba bakyokya nekiddamu nekikima amazzi naye epipa eyatika lutya lumu kiki ekinzijja ku bigambo kiki ekinneerabiza ebigambo ebyamakulu n'ebikwata ku nsi nfune obudde bwempa ekigambo ekimu Kenzo kyeyayogedde kitegeeza Uganda tetulina byakkola ekigambo kimu kyeyayogedde kyakyankalanyiza abantu kiri mu Uganda kigitawaanya naye nga bimeka bye mwandiba mwogere ku mayumba ge bali mu kusenda mwogere ku kiwandiko kye baleese nti okuzimba ennyumba olina ofuna olukusa ogiyingira ofuna olukusa banatera tugaa nti ogula ettaka ofuna olukusa mwekiri nakyo tufudde anti 10 ku 10 poteya totawaana naye ate kigenda tuyambako olina gula atando ku 10 anti omanyi kigenda tuyamba tutya buli kirungi kijja n'ekibi anti abayaayi babadde bava Masaka n'atunda yiika ye ey'ettaka kwasobola okulimira emisiri gy'emmwanyi najje bwayise mu kisanyi wennyini wamanyi nti enkuba weetonnya amazzi gabatwala n'agulawo 10 ku 10 n'ateekawo akayumba kati n'agenda mu kibuga n'atembeyo njagala Kampala n'omubuuza naye bannange ekapeeka iri eri mbalala amataka tegayina okitegedde bulungi ogatunze oyingidde city yiika ya miliyoni 5 ekkooki bw'ogirimako yiika y'emmwanyi oteekako n'ennyumba olimako n'olusuku kiki ekikuleeta sente ezigula mu yiika y'emmwanyi ekkooki okwate miliyoni 10 yiika eri ya miliyoni 5 kireeza oba ogulamu yiika 2 10 ly'okutogula 10 ku 10 mu kibuga kakati buli kirungi kijja n'ekibi omanyi nze mujja kunkyawa naye njogera mazima nkufuna gavumenti yaleese etteeka ligenda tunyigiriza naye ayinza okuba nga yalireese kugoba bali mu ntobazi Kampala omanyi Hamu bwe yakola omwala guli yali talina wasooka kugamba nti kansime mu paaka empya nkolewo oluzzi amazzi we gasooka gagenda yalina okuggalira amazzi gano basooke balongoose munda eno gye gagenda okuyita n'okugaziwa nkufuna otegedde bulungi kati n'azimba omwala ng'alaba ababbi babadde babbirawo nga basula omwo n'awonya ababbi b'obusabo n'awonya abadde bafiira mu mazzi kati omwala n'agugaziya n'ateekayo kalina waggulu kati abaali bakolerawa abatangi ebizimbe biba bibadde bitono n'ayongerawo ebizimbe mu kibuga n'abawa emirimu eyo si nkulaakulana e Kampala kakati enkuba bwe yatonnya amazzi ne galembeka bagambye Hamu aleese ekizibu mu nsi ate yaleese enkuba okitegedde bulungi naye nga kyakola kyazimba tannakimala
wabula enkuba etonnya naye pulaani ye tennakola ki tennagguka ekituufu bannayuganda twagala ki mwe mulwana bakole enkulaakulana babagamba mwesege muve mu katale kano mu ddeeri tufune bwe tuzimba wano nti tetwagala kuvaawo ate bwe mufiiriza okitegedde bulungi kakati kitegeeza wadde gavumenti eno eyina ebikyamu byekoze naye ate we wabaawo ekirungi ekijja muleke kutunuuliranga bibi byokka mwanirize ekirungi ekyo kuba okukulaakulanya ensi twegomba Bungereza gye mugenda twegomba Dubai bagenda kuzimba batya Kampala efuuke Dubai nga toyagala kuva ku mbalaza kiba tekisoboka otegedde bulungi bagenda kuzimba batya Kampala efuuke Dubai nga gwe buli muntu kyakola omujja omufuula mubi kati ekituufu we tudda mu mazima hamu mubi ekisaawe kya Nakivubo kibi omupiira kirungi nnyo otegedde bulungi ekizimbe kyeyazimbyawo kyogamba abantu bakyafiira mu mwalo kati nga bwe yakoze ekyo ne gana amazzi tumusabe mwandibadde mugabugambe mulwana nnyo ne gamuna amazzi gafune kigakola ki maliriza mangu tufa ne mutamuvuma buvumi amazzi gano gasobole okugenda bannange kyova olaba nze mbagamba saabadde ku sayidi y'akadonka muze ekibisi kiwabudde era ndi munyiivu eri bamuzeeyi baffe okukaabira muki nga tetunatuukayo tujja kutuukayo saze kusula wano omusajja ono agamba ekyasa kino kikoze bulungi okusinga ekyasa kiri yabadde abavumye oba kyayogedde kyabadde anti nkubuuzizza etaani yawe bamugamba nti emimwa minene ng'era minene mwalaba ayomba teyeyomba kuba minene kakati kyenkugambye nti ze bw'oŋŋamba nti ndugga totegeera siyomba naawe ŋŋenda mu byenkola ndabe oba bya kisiru bw'oŋŋamba nti ndugga olinga embwa kyekinyombya naawe nga nina endabirwamu eka nkufuna otegedde bulungi kakati muzeeyi Sebata ne ttiimu ye obagamba ki nze mbasaba bave mu kamera lwaki kubanga ne we batandika abidde mu kamera ensonga eno babadde basobola ogiggusa batya otegedde bulungi wano bulijjo si we basiiba si be babeera wano mu butebe obw'omu maaso we bayimbira wano wenyini we federation nze wali ondabyewo si be babadde bayimbira wano gwe gusoose kyogamba Kenzo ebbanga lyamaze nabo byabadde akola nabo oba byabawadde ne bw'aba yakuwa kitono kizitowo ekibi kye yayogedde bwe kiba kibi kyekisinga bye mbadde mulina yakaba milioni 10 ng'oziggyeko wano waliwo sente ze baagaba wano nabbanja lwe yajja wano nzijjukira milioni mmeka nga muli ku layini mu abaazifuna saaliko abaazifuna baali ku layini bamuzeeyi abo babajjawo ng'ekitiibwa obutabassa mu layini babambusa mu ofiisi ya Kenzo ng'ekyani akikoze Kenzo yalagira yali abayisa mu maaso kitiibwa kitegeeza wano yabadde agamba nti bamuzeeyi beekolerera balina we basula balina abaana balina gye balimira otyo naye tebaategekera industry ya music kubanga singa baategekera bwe baba nga ffe abakadonkamu essaawa zino nga ffe beebogerako nga balegenti nga nze sirimu banze ndi wakyasa kyabano bakenzo otegedde bulungi bwe baba nga bakadonkamu be balegenti nga ye music yasooka wano ye country music essaawa zino bwe kiba nga tebalina wadde ofiisi mu Kampala nga wagule ofiisi bapangisa DJ Kikofiira yazze abayamba najjanjaba omulwadde n'awa ssente gwe bagobye mu nju n'awa ssente gwe bagenda okulongosa gwe bafiirwa gwe babibikira Kikofiira mubbi anti kubanga beefuula mubbi be baazimuwaza abateekamu zaabanga zize omanyi amataka gaalina Kikofiira n'ebyobugagga byalina wano mu bede ate nga ffe abakadongamu ffe tusinze n'omwavuwaza kuba abadde atuvujjirira nnyo nga tetuzza kusente Kikofiira asobola bateekamu milioni 2 naye lwe bafunyeyo 10 okuva mu gavumenti ate baagalako 8 kati kireza ye baba tebamwagaliza kyekyabawula ku Kikofiira woba onyumyeyo byonna anti anti nkwe bwebanga Kamute emaze emyaka nga Kikofiira yagikulaakulanya yabalwanirira mufune ssente wassale yabalwanirira mufune ssente mu gavumenti ne bakola federation ate mwe ne muddukirawo mukole ekyokukomawo kitegeeza mwabadde mu luvuba na lwazi ne ziri ewa Kenzo nga bali mubaliddemu olukwe kyova olaba bajja ne bagamba nti ffe bayimbi bakadongo kamu ffe baatulekawa era abayimbi abato baabalekawa kadongo kamu asobola okugenda mu maaso nga talimu baana bato ate kisoboka ate kika kisobola okubeerawo nga temuli bazaala bazzukulu kati bino bibeere byakuyiga Kenzo yadde ategeeza nti bajjajjaffe teyagambye nti baavu naye tebaakola kimala singa baakola ekimala bino Kenzo byalimu gavumenti yandibadde yagwiwa bamuzeeyi Sebata nga Kenzo ajja buzzi n'agamba muzeeyi nzize kwewandiisa nga bayimbi bajja buzzi kati bw'olaba muzzukulu wo gwe jjajja bw'olaba ate ogenze wa muzzukulu wo okumusaba omulimu oba wakola
abate wakola jjajja bwagende wa muzukulu wo okusaba obuyambi aba yakola abate yakola bane lwaki temwogera mazima twogera amazima mazima ki goyagala boogere Kenzo kino kyakoze Muzeyi Sebata gavumenti Museveni si yabaddeko bayimbidde yabaddeko twazaalibwa gwe tuwulira kyogamba baali tebalina busobozi buteesa ku magezi agayiya bye bayimbanga ebyakabi ebituuse n'emyaka gino nga bikyali waggulu era nga ne gavumenti bagiwandikiranga proposal kuba baali bafunye ku ssente tujja kujja ebwino lwaki tebaasaba kino kitegeeza tebalina birooto bya maaso kyova olaba mu bayimbi bakadonkamu kale essaawa zino nze bwenfiira wano katugeza kyogerako kyakireta bwenfiira wano muyimbi kyaliwo akwatiridde industry gwagikwatiridde oti gwe mpa yanvuganya kuba kapo siri jimu yange sebuwalukaga siri jimu yange era mbadde ngenda kuwaabo abo bwakyasa kirala mbasanzeewo ekyasa kyabwe kyababudumulaasi ate naabudumulaasi simanyi gyali muyimbi kwali yakola erinnya lye n'amala yamanyi tetwagala kumanya bya bugagga bye ate tugenda kunoonya gy'asula tumuwa mmere muleke kati naawe kyoyogera naawe kennyini oli munafu ntya oganya oteekawo abaana abasobola okuddira mu bigere kati gwe nkugase ku bakadonkamu abaakaabi kubanga nze kennyini wano mu bayimbi bakadonkamu nze nninawo abaana bendeese ngaani ate n'abatali bakadonkamu wuliriza muwala muzzukulu wa Namulanda gwe bayita Namisa essaawa zino ali mikono gya bitekisi otegedde bulungi nze namuleeta otyo nenyimpa omuwala lwakuba bwe yamala okukuba oluyimba ne lukwata nafuna omulala n'adduka e London ali eyo yamanyi byakola yalabanga amazi yadduka n'agenda nze namuleeta wano mu bayimbi era oluyimba lutambula mu inspector bulu olwakuba hiiti lwakuba bendeeta oba bafala olumala okuba oluyimba ne lutambula ng'agenda mu birala inspector bulu olwayimba tuwase bameka wuuyo n'agenda mu state council Spiderman olwamuleeta kale maama afunye awo looya amuwadde studio amugulidde emmotoka amukoledde amaka obanja ge yamukuba kati aliyo takyategeerekeka sitegeera babaloga bulozi bano tebaleese baleetaani bajjajjaffe baleetaani anti bajja gwe mpaayo omuyimbi nga n'aba bawandikira ennyimba bakaaba gundi nno nja kukugirayo bwino mpaayo gwe baleeta gwe ngamba nti gundi yaleeta gundi n'aleeta gundi pozi Muzeyi Sebata Sebbaale yeeyitibwa Muzeyi Sebata mu kibiina kye okitegedde bulungi ate nga yabavuddeyo ne bagamba Kenzo n'emmotoka gye yamugirira byakyankalana gye yamugirira anti wuliriza ate nakino kankomena ku ekyo Kenzo bw'agamba nti Muzeyi yali atambuza bigere okukujja ku bigere tekyetaagisa kukuwa mmotoka ne bwakuwa obuwa amagezi n'agamba Muzeyi Sebata toddamu kutambulira ku bigere oli serebu aba amaze okukuwa obugagga amagezi gasinga ssente mbwawe aba ajerega bo kye bagamba nedda kankubuuze nze bw'osanga ndiira ku kkubo nga ntambula ndya noŋŋamba nti nduga toddamu kutambula ng'olya kineetaagisa gwe kungulira mmere ku Serena nakundaga wentuula kitegeeza bw'oŋŋamba nti nduga toddamu kutambula ng'olya kimala ky'oŋŋambye kyamagezi nti kankuume erinnya lyange mutegeere abantu muve ku bintu ebitazimba muve mu kamera era nsaba Muzeyi Dani Mugula wamava mu lwokaano olwo sikulaba nko mu nsindikagano yabaddeyo ku press conference abamuteeka mu buteeso oyo musajja ekitiibwa kyakikumidde emyaka omulabako mu nsindikagano Namulanda oli omulabyeko mu nsindikagano bamuteeka mu biteeke oyo gundi oyo kibijjiro omulaba nnyo mu ebyo onoyo kapa abizzeemu buzzi lwa kumuteekamu banoonya kwe beekwata bayise muyite kapo balekano bayinza n'okubanga amaziga ago bakaaba kulaga gavumenti twanoonya akalulu tuli baavu omwana atuvumye naye nga kyeyogedde si kibi babanjiza babanja gavumenti babanja Idi Kenzo bamubanja ki yabatwala ne bayimba ne munyonyo yayita bo bwe kiba kyekibaluma nga tannayogera kino babadde balinda kyokugenda ewo mu banja basazeewo okugira mu kamera mbu yaba milioni 5 n'abasuubiza endala baddamu mukubira amasimu nga takyakwata yafuga eggwanga si yafuga